security alert zokka politics yekka naye kakati byatabuka. Obulango busigadde ne Marine Skin Care Premium Dental Clinic asangibwa Makerere Kavula okulira n'ekitebe kya Nuupu. Tulina omuzimbi, tulina afumba ku mikolo, tulina yokya ebyuma bw'oba omwagala asobola okukwokera design zonna z'owulira ze weetaaga. Tulina bw'oba oyagala okukuumira omwana wo nga mu ttaamu eno yatandise, abaana abamu bazze ku masomero, abalala baddayo ku Mandejja, naye bw'oba olina omwana ow'okukuumira, ffe tubalagana byonna ne school fees byonna tujja bivunaanyizibwako ng'osasudde, then oliddamu okulaba omwana wo tojja kwejjusa. Yes, olwaddembe okumulambulangako w'abaali ajja kuba asoma ng'asula bulungi, alya bulungi, ate nga ayigiriziddwa empisa ezaffe ez'omu Uganda, mu Buganda, then ate nga ayigiriziddwa ne Katonda. Bw'oba oyagala printing, aba printale nabo weebali, osobola okujja mu kabokisi, oyagala kuba bipande, oyagala kuba katabo, oyagala kukola biki, inbox minkuwe namba wonoobeerera nga waakawo ali safe yenna gw'oyagala okukola. Olwaleero ngenda kubeera mu kitabo kya Yobu essula 38 okuva ku nnyiriro olusooka tuwa ku lunyiriro lwa 41. Job chapter 38. Then tugenda genda mu Numbers chapter 20 from verse 1 to verse 13 okubala essula 20 olunyiriro olusooka okutuuka ku 13 ne Yobu 38 wansi w'omutwe ogugamba bwe guti, kola ogugwo ne Mukama akole ogugwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala ababadde mu kusiba n'okusaba. Mbakakasa nga twakubye jackpot olw'ebyo bye ngenda okuba nga mbabuulira mu nkambi y'omulabe waffe. Yes, bye ngenda obabuulira mu nkambi y'omulabe waffe, biki bye bajje mu kusaba kwabwe, biki bye balina, biki bye bakukuta nabyo, byabadde bitya, essaala Museveni gye yasabye yagijjeewa, lwaki kyabadde bwe kityo. Tuula obiwulire bulungi, biwulire bulungi, tosagaasagana. Share the video, tweyongere. Ekisibulo kyawedde si lwe twakomye okugamba Mukama. 100% Mukama yawulidde essaala zaffe. Mukama akyawulira essaala zaffe. Muteeke essaala zammwe mu maaso ga Katonda, mumubuulire, temuggyako kigere. Ngenda babuulira ebintu obundi lwaliro mugenda kutya. Eggulo nalese security alert yabadde ya Kenneth Omona. Video etandise. Kenneth Omona, Minister avunaanyizibwa ku nsonga za Northern Uganda. Immediately nga amaze okuyisa message eyo ng'efulumye, Muhoozi yakoze tweet n'agamba abalaalo temuseetula ekigero okujjako nga nze nzize. Nze kennyini nze nnyina okujja, yagambye baganda bange, baganda baffe abalaalo abali mu Northern Uganda, tewabaawo abakwatako, tewabaawo abasindiikiriza, nze kennyini muganda wammwe nze nnyina okujja obbajjayo. Njagala kwebaza Katonda olw'abantu abatulaba. Ndi 100% tewasigaddeyo katundu naako okujjako okuyitamu nti kiri 110%. Omona yafunye message yange bulungi nnyo n'agiwulira, era yagifunye from the source, ne tweet n'aziraba. Kati ebisigadde byonna njagala okutegeeza bannayuganda mwenna abakolera Museveni. Omona wulira bino. Bw'oba oyagala okubuusabuusa kye nakugambye, njagala nnaaba omusaayi gwo. Omona tomanyi ani yatta Oranya. Omona tomanyi ani yatta Oranya. Kyogamba naawe oyagala kubeeranga omuntu oli ow'oku ground agamba nti Oranya yalwala n'afa. Atabimanyi, atabigoberera, amanyi nti Oranya yalwala n'afa. Nga taata we Oranya yatugamba omwana wange yaŋŋamba bamuwa obutwa. Omona Oranya. Omona tomanyi ani yatta Lokeki. Bino ebibuuzo bwe natandika okuwulira information eri ewaabwe, nabibuuza Erweru. Erweru tomanyi ani yatta Nobbo Mayombo. Tomanyi ani yatta Kaziini. Tomanyi ani yatta Nyakairima. Tomanyi ani azatta bantu mu magye.
kati omona gwe gwembuuza tomanya ani atirimbudde abantu b'omu Northern Uganda tweet eyo wagirabye kati okyalina ky'oyinza okugamba abantu abalaala okufuluma nga mutabani wa Museveni yabagambye tebavaawo ye yagenda obbajjawo mulabye okukola mu bigavumenti ebitali byammwe kakati on top of that mukama akuwadde ekisa okubimanya mutabani wa Museveni ayagala kunyatula abanyarwanda baagala kunyatula ate abagenda okukuta kuliko Bright Rwamirama kuliko Muhoozi ne Museveni himself kubanga kiri mu kwagala kwabwe ebyo byonna bagamba mbu bajja abalaalo nakugambye eggulo message gye bakozesezzeeru mu Northern Uganda bagikozesa Luweero bamala kuteekawo ngundi ngeri ya lutalo ne basala majority ne baplantingamu abaabwe tewali kumuvinga one place to another setolingaawo zaala baagala obudde buke nga beba minority mu East and Central Africa kiri mu Mustard Seed genda osome Mustard Seed gyo twagisomyeko mu Bible genda mu katabo ka Museveni aka Sowing the Mustard Seed agamba abantu bange bali bamuvinga from one place to another nga tebazaala nga tebayala kati nendete enkola batuule basetolinge basobole okuzaala minority okujja eyise majority oteekwa okubanga elimination method ekola nnyo nti batirimbula abantu nababuuza ebitundu byammwe biriko abanyarwanda mwakalaba emirambo gy'abanyarwanda emeka mwe wewiiki muziika emirundi emeka omwaka guggwako ng'oziise ku munyarwanda bo bafaddi bo babaziikawa kati mwabafa ani abatta emmere gye mulya y'emu oxygen gwe muusa y'omu mu ggwanga Uganda buli kimu mmwe mufaaki bo lwaki tebafa nze nakugambye mmwe mwepimire ku wiiki ewiiki muziike abantu bameka ba indigenous Ugandans omwaka muwulira omunyarwanda afudde emirundi emeka omona nkumaze sikuddamu ng'omwogezi wa UPDF ng'omwogezi wa UPDF omutuufu ow'abantu muwulire kino waliwo okukutula omukwano kiki aba YouTube kwe muli abakuba essimu munsi ja kumulamwa nammwe kyemugamba temumanyi nti kakati tukola sawa 5 kale waliwo enkola ey'okufuba okukutula olutindo n'omukwano wakati wa munnayuganda ne UPDF amagye ga UPDF nga gabonyaabonya abantu bakuliyetinga oluwonko abantu bakyawe UPDF naye wulire ekiri emabega waakyo buli lwe wabaawo frakase oba ne wabaawo olutalo wakati w'abantu n'aba UPDF wabaawo okunoonyereza ku bantu abo baba bambadde yunifoomu ya UPDF abakola effujjo ku bantu oba abakuba abantu amasasi oba abatemula abantu sigamba nti aba UPDF bonna bategeera kimu nti baliwo lw'abantu era mu bo mulimu eŋŋano embi naye mulimu abantu nga awulira bubi okujja okuba civilian olw'ensonga z'ebyobufuzi era Museveni bwe yakizuula takyabakozesa kati wulira from the source kubanga tumaze okukola okunoonyereza obulungi ennyo mujjukira Museveni lwe bajja mu parliament ne baleeta etteeka basooka ne batigiinya ba security guards nga bakuba abantu amasasi
ne basalawo n'agamba mbu simanyi bayinfiltratingibwa, simanyi mulimu ensigo embi, n'agamba aba security guard nti UPDF yeddiza obuvunaanyizibwa ku security companies. Mujjukira etteeka eryo nga lyayita under security mbu okutereeza ebyegundi, era nalyogerako nnyo etteeka eryo bw'ogenda mu vidiyo zange gye liri nabatangaza ku nsonga ezo. Waliwo security company bagiyita Pinnacle Security Company, headquarters zaayo ziri Muyenga. Badirectors baayo ba company eyo mulimu simanyi Maximilia Byencha, mulimu Mwesige Katirima, mulimu Moses Matiko, mulimu Vincent Kayemba, mulimu Anzua Opio, mulimu Patricia Chomuhendo, mulimu Eduardo musajja muzungu oba ava mu North America mu South America, mulimu n'omuzungu omulala bamuyita Mr. Geoffrey Snower. Be baliko nga ba directors, ba operation manager, CEO, coordinator, simanyi operation manager, human resource Chomuhendo Patricia, mulimu chairman wa board ye Matiko. Mulimu managing director ye Kayemba Vincent. Otyo Pinnacle Security Company ensangibwa Muyenga eyo waggulu ku Tankiru. Eyo gye bajja abasajja, eyo company eri bweti ne UPDF oba n'amagye SFC UPDF akatogo kali awo. Buli lwe baba baagala okukola effujjo ku bantu ba bulijjo bakwata uniform ne bazambaza aba security guard ne babaleeta ne babayiwa mu bantu nga bambadde uniform ya UPDF. Kino nno kivudde ku kunoonyereza nnyo ku nsonga eno esusse. Abamu ku badirector baayo baabano baabo oyo Kayitirima simanyi Katirima baabo mubala byabo be bali mu biwandiiko. Kati twagala kunoonya baani abatuufu abali mu migongo gy'abano Pinnacle Security baabo mubalaba abamanyi mutandika ku profiling abantu abo. Abamanyi mutandika ku profiling abantu abo. Gutofaayo olunaku bwe lunaaba lutuuse nja babuulira ani ow'okutaliza mwabo nja babuulira ani ow'okutaliza ani whistleblower kuliko abazungu abo mubalabye be bali mu biwandiiko bw'onoonyereza ku Pinnacle Security abo boofuna. Kaakati baabo so tugenda kola post eyo tugiteekeyo mugitambuze. Bw'oba olina face gy'otegedde tubuulire bazaalibwawa, gwoba otegeddeko mutabani waani, abaana be bebaani, azaalibwawa, asulawa, okitegedde nga bwe tutera obbikola kubanga bituyambyeko ebintu bingi. Juzi twa profilinga abalamuzi mu kooti y'e Masaka, omulamuzi n'awulira nga kimutuddemu bwe yazze yatusomedde omusanga ebyaddala n'atugamba nze munvunaanira bwereere kubanga mpuuga, n'atusomera statement y'abaani abavunaana abaana baffe. Naye era omulamuzi tekimuggyako musango tukyamulina lwaki agwana okugenda mu ddwaliro omutwala luzira. So abantu bano bonna ng'olina gw'omanyiiko asulawa, abeerawa, mutabani waani, yawasaawa, abaana be bebaani, basomera ku ssomero ki, balina bya bugagga ki, balina byonna mu bituteereyo. Nze ffe tukole ogwaffe naawe okole ogugwo. Pinnacle Security Company Tankahiru, Muyenga Tankahiru. Mmwe mulina agavubuka agakola effujjo agasomba abaana mu drones. Mmwe mukola effujjo nga mwambadde uniform ya UPDF. Pinnacle Security Muyenga Tankahiru. Muli ba security guard muine mundu za UPDF. Mmwe mukola effujjo ku baana b'abantu. Tewali kye mwakola mu nzikiza kitagenda kuvaayo. Tugenda bipostinga tubatereyo. Admin kola post eyo admin kola post eyo egendeyo
abantu batandikiraawo okunoonyereza. Tutandikiraawo abantu batandikiraawo kati. Abantu batandikiraawo essaawa zino. Buli alina kyamanyi ku bantu abo, please totuula batubuulire. Ba admin mwenna mutandika okukola omulimu ogwo. Sarah, Brenda, Bani, admin mwenna abakola kweno page mutandike okukola omulimu ogwo. Nekyo nakyo nkimaze. UPDF tujja kukola kyonna ekisoboka okulaba nga eggwanga lino linunulwa. Nalabyeko bulijjo batugamba mu Western Uganda tewaliyo Nuupu. Mbwe era tebamanyi kintu kye bayita Kyagulanyi, tewaliyo kintu kiyitibwa Nuupu. Nabadde ndi awo nga Bright Lwamirama ayogera agamba bw'ati. Kaakati ke tumaze okulonda wano mu Isingiro tulonze bulungi NRM, tewali Nuupu kuddamu kudda Isingiro. Nze bulijjo ngamba abantu Isingiro tewaliyo Nuupu. Era ng'ekyo nkimanyi bulungi era nga ngamba abantu. Kati nze mbuuza Bright Lwamirama, gwe tulyamu olukwefe NRM oba? Kuba nze bulijjo ngamba Museveni nga munyonyo ne mugamba gwe Museveni, nze Isingiro yo nze manyiyo gye nzaalwa tewaliyo Nuupu. Wagambye abantu nti kati lwosi tusogenda goba Nuupu mu Isingiro. Bulijjo mu Isingiro waliyo Nuupu. Nze gwe wawali poti enfu oba Museveni gw'olimba? Wamma Museveni baagala kukulyako ssente, Isingiro tewaliyo Nuupu. Tobawa ssente, Isingiro tewali nyangayo Nuupu. Nabadde ndi awo nga zireese General Esande naye bannanga kasajja teka kyalina gatambulako na kalinga ke batundudde amavunja kona kalinga kalina ebivunza kakati Nuupu ngenda jijja mu Ssembabule. Mwatugambe Ssembabule tewaliyo Nuupu. Lwesande ng'omaze okufuuka kasasiro mu UPDF, gwe wasuubiridde ddala nti skurapu wa UPDF asobola okukola Essembabule. Kwegamba ffe tuli ebisesemye bya UPDF yakulya nekumalamu supu nekujjamu buli konna akaniguusa negenda nekuddukana. Kati ab'Essembabule be baba bali ekiddukano kya UPDF. Bw'oba wali okyalina amaanyi ng'olimu supu, lwaki wawummula? Lwaki wava mu UPDF? Okimanyi nti mu UPDF muyina emirembe okusinga, mukola n'obulimu obutono obutalina makulu okusinga ab'Essembabule. Bw'oba okyali mu supu dda mu UPDF, bw'oba tokyasobola kukola mulimu gwonna mu UPDF, then Essembabule tolina makulu. Gw'omala Nuupu Essembabule gwe wagiteekayo. UPDF ekusesemye, ofuuse ebisesemye. Kwegamba Bayibuli egamba nti omusirusiru abanga ab'Essembabule, UPDF esesema Ssembabule n'erye. UPDF yakugamba genda owummule. UPDF yakugamba genda owummule, kitegeeza kwebaka. Bayibuli egamba bweti mu biseera eby'oluvannyuma Yoweri 2 genda osome okuva ku 25 genda osome okuva ku 22 okkirirawo. Mu biseera eby'oluvannyuma ndifuka omwoyo wange kwabo bonna abalina omubiri. Abakadde baliroota. Lwesande genda weebake, kubanga abakadde mulina kwebaka muloote. Otubuulire waloose eki? Naloose emisota nga gingoba nembuuka mu bbanga nebwe nagenza okugwa nengwa mu kinya nensanga mu embeba. Embeba ne zintambula nenvaayo nagenza okulaba nga mbuuka. Ate ngenda okulaba nga ninga ali e Kampala. Kati nagenza okulaba nga ninga ali mu kyalo eri. Gwe bitunyonyole tujja bitegeera, tujja bivuunula. Abakadde mulina kwebaka. Bayibuli bwegamba. Abavubuka bakole. Genda osome Yoweri 2. Kwegamba Ssembabule yerya ebisesemye bya UPDF. Lwesande mumuwa akantu ako. General Esande mumuwa akantu ako. UPDF yakutuma kwebaka, tojja tumanyira. Gwe ogobe UPDF, gwe ogobe NUP Essembabule. Nga ADF yakulema. ADF yakulema. Eri mu software wa mu omukadde oli owa 9 mu emeka ojogobe NUP eya software yono. Gwatachasobola gobamba ata UPDF yakutuma kwebaka. Nze senga mbadde mbeera Ssembabule nenkusanga ng'otambula bakiboko paka mu bubuliri. Genda webake bakutuma kuwummula.
mbogoba mbuna agoba NUP Sembabule go wagireta Buraiti bwa Mirama ogenda kugoba nupu eyisinjiro embalala Western Uganda okakasa bulijjo mutugamba tewaliyo nupu yazeeyo ddi naye bannanga ate Mukama yakikoze Museveni ye lwaki sisooka ku kya Museveni nga sinagenda mu bi politics bino wulira esala ya Museveni yo mwagirabye kano ko mugenda katemera yo kutandikira wano sina budde ngenda kudduka emisinde mingi olwatuuse nga Museveni nga baleeta omuzungu muwala wa Hosborn simanyi muzukulu wa Hosborn Kamalo mubalaga oyo omuzungu nga muzukulu wa Hosborn ajja muwulire Patience Lwabwogo muwulire bulungi ebintu bino byengendo bagamba munnange nga ono omuzungu ono oyo omuzungu oyo mumulaba oyo muwala wa Hosborn mwe abalokole Hosborn mumumanyi yali prophet yali musajja muweereza wa Katonda wa maanyi omwana oyo n'agabanako ku kirabo kya kitaawo bajjajjaawo bakitaawe Hosborn oyo omuzungu ono ye yabadde bano be bategese naye nno ye yabadde omugenyi omukulu mu nkuŋŋaana ezo olwo zino zikasasiro ziri wansi zo bazisudde ziri eyo tezimanyi bigenda mu maaso ezo zikasasiro zonna zolaba ezo zonna zizo ezo zikasasiro wamala bayo omukyalo ono babadde bwe bava ekkololo bagenda ewa Patience Lwabwogo pasita waabwe mbu ne bagenda basaba okuva ku saawa emu oba okuva we batuuka paka saawa nyeezi ekiro nga basaba naye nga basaba ba munju noono omuzungu olwo zino zikasasiro zo tezibagoberera zo babadde baagala zizanyisa politics awo ku kisaawe ng'eri tezigenda munnange omukyalo ono omuzungu yali wakusula ngaaweewa Patience omukyala bw'atuukawo nga basaba bwe baamala okusaba n'ababuuza kiki ekiri mu nnyumba eno I feel something evil in this house. I don't feel the presence of God. What is in this house? Inze mu bwongo bwange ndowooza mu firiji mwabaddemu ebiwoowoolo by'abantu. N'agamba there is something wrong in this house. Era omukyalo ono teyasulawo era teyaddamu ssulawo. N'atandika ne bamufunira awalala w'okusula oba mu woteeri kubanga tulaba emmotoka nga zibadde batuukawo ne basaba then emmotoka ne zivaawo. Ne bamutwala n'agenda asula awalala. Kati ku lunaku olwokusatu omukyalo ono n'afuna obunnabbi nga basaba naye ng'abuuza Patience, what is in this house? There is something evil, there is something wrong in this house. What is here? Nga buli omu atunula ku munne. Kati ku lunaku olwokusatu omukyala n'afuna ekigambo kye yabawa n'abagamba bw'ati bw'ayogera Mukama, muleete Museveni. Ne bamugamba taliiwo, ali Luweero side eyo, ebyo byabadde akola ebyo ebyekisiru bye. N'abagamba alina okujja ekkololo, alina okujja yeenenyeza abantu. Bw'ati bw'ayogera Mukama. Abantu bwe bamusonyiwa, Uganda n'emusonyiwa yonna, ndi musonyiwa. Bw'aba abantu tebamusonyiye, nange sina kyamukolera kuba yavaako dda ku ntebe. Most especially Buganda. N'abagamba mumuleeta ajje kati. Ne batamuleeta, ne bagamba programu ajja kujja ku lunaku olusembayo. N'atuula n'abuulira omukyalo oyo omuzungu n'abuulira Patience ebintu ebiyitirivu ennyo. Patience byatawulirangako, byatamanyi, byataasuubira, n'amubuulira buli kimu Mukama kye yateeka ku bulamu bwe. N'amugamba Mukama abaggyeko obuyinza. Yabubaggyako dda. Then n'abagamba bwe baba kati nga bamubuuza tukole ki okudda. Omukyala n'abagamba bw'ati, taatawo ayimirire mu bannayuganda yeenenye okuva ku ntobo y'omutima gwe, yeenenyeza abannayuganda, most especially Buganda. Atmosphere y'ensewulire eddoboozi lye ng'ayogera ebigambo bino okuva mu kamwa ke. Museveni n'agaana, n'agamba tajja byogera.
era omuwala ono babadde bawandiika omuzungu bye yabadde abagamba bye bajjeemu essaala gye bawadde Museveni. Museveni yabadde agaanye ng'agamba tajja byogera, tajja kwetonda. Mukazi we n'amugamba nedda. Kwe kugenda nga bayiye ekyokukola ne babyeditinga ne bajjamu ebyamaanyi ne bagifuula speech saala, speeching less saala ey'okusoma mu lupapula. Naye omukyala yabadde amugambye ekigambo kya Katonda kyabadde kimugamba ayimirire yeetondera Abannayuganda ng'atunnyonnyola ne bye yatukola. Era n'atakikola, n'asoma speech less missing saala through the empapula. Era is a leader of the movement and the team we interested with. No, ekigambo kyamugambye yimirira Bannayuganda bwe bakusonyiwa nga nange nkusonyiwa. Mukama Museveni tetumusonyiye. Museveni yaganye nagamba tagenda kwetondera ggwanga. Mukazi we n'amugamba nkwegayiridde tukikole, maybe tukikole. Omukazi mujjukira lwe twasoma Mukama kye yakola Sawulo mu lujjudde lw'abantu bwe yagenda anoonya Dawudi ku kisaawe openire. Katonda n'amuswaza mu lujjudde lw'abantu. Mukama kye yakoze Museveni ekkololo. Weewaawo kino kye mbagamba first hand information. Omukyala yabagambye Mukama munyiivu yabajjako obuyinza abantu mwababba era yataddemu ebintu bingi ebyettemu byonna ne babyeditinga ebya minerals byonna n'amugamba omukwano gw'abantu tegukyadda kyovulaba mwe Katonda waffe tali amandaazi ate Katonda ayogera na mitima. Jo twabadde tusaba tumugamba Mukama kebere emitima gyabwe bye boogera si bye bategeeza. Olwaleero ndabyeko post bakuta abanuupu entebe Civil Aviation Police yebakutte mbu bakubye olukuŋŋaana olumenya amateeka bwe batudde mu nnyumba ya munnaabwe omu nga balina bye bateesa kubanga baagala kwesimbawo. Omu ayagala simanyi bwa meya simanyi mbuno bwa ntebe omala batudde mu maka gaabwe kukola strategy. Aviation Police nebakwata bali mukomera ligo kukuŋŋaana ani ligo iligo kukuŋŋaana in the house of the owner. Ogwo musango guli awo. Mukama Museveni tetumusonyiye. Ekisooka teyeenenyeza. Ne bwe yeenenya tomuwulira. Omukyala yababuulidde kasasiro waabwe yenna n'amubatera ku mmeeza. N'abagamba muzingule ebyammwe mugende. Mbu dear Lord, bring the former glory and the love, the bond between us and the Ugandans, most especially the Baganda. No, most especially the Baganda. And I've missed you and made mistakes in one way or other. Forgive us, our Lord. Also, there has been marked laxity, negligence, and lack of diligence on the part of the team of leaders we entrusted with the responsibility and resources to develop this region and the whole country. Corruption has also continued to hinder progress. Therefore, many of our grassroots supporters have become disgruntled and angry and often have an erroneous perception that our government neglected them or failed them or forgot them. As the top leaders of the movement, we humbly have all the mistakes made by ourselves, our agents, and representatives. We therefore stand here to repent and ask for your forgiveness and forgiveness of especially the people of Uganda country. Lord, restore the favor that we had with them in the beginning. Bring healing to their hearts. Soften the heart and the hearts. And reconnect us to never to reconnect again. We disconnected in the name of Jesus. To social economic transformation. Yes, we disconnected the way we in came Jesus' to them in the name. beginning, We the cancel. same we are coming again. To resurrect our mutual love, respect, commitment, and support. Nedda Mukama tetuddamu tetwegattana sitaani kati. No. We are all committed to national transformation. We are still totally committed to the welfare and development of this region of Balimba Uganda Mukama batubbako ne mwana. and the whole country. Balimba May all the natural resources be fully utilized batubba golodi. for the benefit of the region Batubbe and the whole mwana. country.
batuba amasanyalaze tetulina masanyalaze mukama twabawulire balimba mukama engalo zaabwe zijjudde omusaayi twabasaasi twabasonyiwa mukama to effectively create wealth to our families and eradicate poverty, ignorance and disease. Omulaba bwabatungira awulira ddala nga byabagambye si bye bakoze. Across the land. We cancel. We pray that you bless our reunion today. Nedda mukama no reunion. Jesus Christ we pray. No reunion. No reunion. Tusooke tusabe. Kubanga mukama tuwadde ekisa okutegeera ebintu ebyobuziba oba vidiyo ekoma wano ebisigadde nja bebawenja tusabe. Ayi mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo tukwebaziza mukama kubanga otuwadde amagezi ag'omulembe guno. Ba Museveni bajja mu nsi ey'omwoyo bulijjo babadde bajja ne bajjayo ebintu nga tewali abagambako kubanga Bayibuli egamba nti abantu bange bazikiridde olw'okubula okumanya. Mukama weebala okutuwa okumanya. Buno twabasooseeyo tubadde mu maaso go tukwebaza mukama okutulungamya. Petition zonna ku meeza kweziri mukama, emitima gyaffe giri open era mukama generation yaffe n'okusobya n'okukunyiiza kivudde ku baali balina okutulambika obutatulambika nga bwe kyali kirina kubeera. Abasumba tebaatubulira kituufu kye tulina kukola. Bo batugamba bwe tuba tulina kye tukoze ne tubawa ssente basobola okutusabira n'otusonyiwa. Era generation yaffe ebadde ekola ekyo kuwaayo ssente babasabire, kuwaayo ssente boogere ne Katonda. Ekyo mukama kyavuddewo twabitegedde tusobola okwejjira. Ffe mukama twenenya kuva ku ntobo za mitima gyaffe nti twakunyiiza tukkiriza tuli boonoonyi nnyo naye twakikola mu butamanya kubanga ensigo bagituteekamu tuli bato. Pawulo yagamba nali muto nga ntegeera ng'omuto naye kati nkuze ntegeera ng'omusajja. Mukama kyetuvudde twekolamu omulimu oluvannyuma lw'okukumanya n'okukutegeera, oluvannyuma lw'okusembera kumpi ne wooli ne tujja mu maaso go. Mukama generation yaffe eno tugana Museveni mu linnya lya Yesu. Ffe mukama Museveni tetwamusonyiye era tetumusonyiwa n'ekisooka nawe teyakwenenyereza kubanga ebibi mukama Museveni ayinza atya okutirimbula abantu abatalina musango abali mu nsi yaabwe. Okuteesaako okwa Uganda akusazaamu atya mukama Museveni yani yongera okufuka ekiruyi ku famire eyo. Mukama tokkiriza tetulina reunion na Museveni, tetulina reunion na Museveni mukama. Ffe mukama tetugenda kusonyiwa Museveni ng'abazadde baffe baafa bwe batyo. Mukama tetugenda kusonyiwa Museveni ng'abaana baffe battiddwa. Tetugenda kusonyiwa Museveni nga ne mu accident yatutta. Mukama bw'oba olaba ensi ki erina highway etwala nga yeekomyawo akaguudo kamu ke katwala kekaza buli afa corruption. Mukama buli afa corruption. Abasajja abo baalya ssente z'enguudo. Mukama Museveni yatugamba agenda kuzimba eddwaliro erigenda okutujjanjaba covid n'olwaleero terinaggwa covid yagenda bakyaliwo ssente zonna yazirya. Mukama Museveni si yazirya abadde abikola abimanyi. Ekibi yakikola na bujeemu. Mukama Museveni tetumusonyiwangako era tetugenda musonyiwa. Mukama ekimala kimala. Olaba mukama tewasonyiwa Musa. Olaba mukama akantu akalinga akatono ku Museveni byakoze. Musa ne bwonoonye ekibi kye yakola naye yakunyiiza nnyo olw'ekintu eki. Wamugamba agenda oyogere n'olwazi olugyemu amazzi abaana banywe. Bayibuli egamba n'agenda n'alukubako emigga egi bwepwa n'omugamba kati togenda tuuka mu nsi nsuubizi. Nkugambye genda oyogere n'olwazi okubye lukube togenda kuyingira. Definitely teyayingira. Mukama omulembe gwa Museveni ekyo kyokka. Naye mukama Museveni atukoze byenkana ki? Weebale nnyo mukama. Weebale mukama. Ffe mukama tetukyaddamu kutuma muntu wuwo. Ffe tujja kwetuukira. Tetukyaddamu kutuma. Tetuddamu kutuma bamasheeki. Tetuddamu kutuma bapasita baatubba. Tetuddamu kutuma reveranda. Tetuddamu kutuma bishop. Tetuddamu kutuma saabasumba. Guno omulembe gwa kwetuukira. Kubanga twakizudde Bayibuli egamba ejjigi lya yeekaalu ne liyulikamu nga n'ekyo kitegeeza ffenna tuyingira watukuvu wa watukuvu. Twetuukidde ne tuleeta petition. Museveni yagenze okujja mu gazeeti nga ffe twamaze doyingira gazeeti. Kati kiri gazeeted. Museveni va ku ntebe. Katukole ogwaffe mukama akole ogugwe. Mukama tosonyiwa Museveni. Kyeggwanga Uganda. Abaana bakaaba
obutonde bw'ensi bukaaba. Mukama Museveni n'asanga ebibira byonna n'abisaanyaawo ng'akigenderedde. Museveni n'asaanyaawo obutonde bw'ensi. Mukama Museveni n'atugoba mu nnyanja gye watuwa. Nedda Mukama Museveni abiika ebyennyanja. Museveni alina emmere gy'awa ebyennyanja. Lwaki atta abantu abavuba ebyennyanja ebibyo ekyennyanja kimu kisobola okuzaala miliyoni 3 ez'ebyennyanja olunaku lumu. Mu nnaku 7 miliyoni ezo ziba ziriibwa. Olunaku engege mmeka ezibiika. Sigamba nti nno envuba ebeera embi naye ate tekisobola kuviirako okufa kwa muntu yadde omu bw'atyo Munnayuganda okufa olw'ekyennyanja. Mu Bayibuli egamba bw'eti mu lubereberye byonna Mukama bw'amala bitonda n'abiwaako omuntu byonna nga bw'ayagala bw'aba. Tuli baddembe ogamba nti ffe Uganda tulya byannyanja bito, Tanzania balya bito. Bwe bakukwata n'ekikulu musango ekikulu kizaale ffe tulya ebito kuba Mukama yazituwa nga nva. Mukama Museveni atya abantu abavuba mbu bavuba ebyennyanja ebito. Ekyennyanja kisinga Omunnayuganda. Mukama ani yalya ssente za COVID tobimanyi? Ensonga zaffe twazireesa mu maaso go. Tuzze mu kawaayiro Museveni kagambye aka reconnecting, rejoining. No. Mukama yongera gaapu eyo. Paka Museveni atuviire. Mukama Museveni twamujje ku ntebe mu linnya lya Yesu ffe Museveni tatuwongerayo. Oli waddembe omutwala ng'omwokeza muliro ajja muliro yenna asaanewo. Oli waddembe omukutulakutulako n'omukutula ensingo nga bwe wakutula Dagoni. Mukama oli waddembe afe ekitala nga Sawulo. Ffe tetufaayo ntwala ki gy'omututte afiire mu kikangabwa. Oba abeereko mu kkomera emyaka abeereko ku mpingu ensi etegere ti muggulu waliyo Katonda. Ffe Mukama tukwebaza. Mukama ojjukira Museveni kyakola mu Northern Uganda. Mukama olaba Museveni kyakoze Kongo ebbanga lyonna. Mukama ebintu Museveni byabadde akola mu nzikiza tobimanyi wamma tomusonyiwa. Mukama Museveni tetumusonyiye. Si lwakuba tusaba bubi. Mukama tuyimiridde wali mu mafuta ge wayimiriramu ku Moses. Moses just Mukama yamugamba genda oyogere n'olwazi luleeta amazzi. Ye n'alukuba emigga egi Mukama namugamba tujja kutuukayo. Teyatuukayo. Oba Moses teyasanyeyo. Ate olwo Museveni aliyo omusaayi gw'abantu. Weebale nnyo Mukama, weebale kutuddamu essaala yaffe. Kwekera ddala amaaso go Mukama. Era Mukama yongera batabula eyo sala batabule ne European Union. Mutabule ne UN. Alimu especially Buganda. Mukama Museveni mutabule. Most especially na buli kintu kyonna ekiramu. Buli muntu yenna omulamu abeere mulabe wa Museveni. Kaaba omwana we gwazaala. Abamagye na buli kintu kyonna ebbanga lya Uganda libeere mulabe wa Museveni limuyigge kumutta. Ettaka limuyigge. Museveni aliyo omusaayi gw'abantu ku ttaka lya Uganda. Naye ogugwe guyiike. Teri kumusonyiwa. Muvunaane byonna bye yakola Bayibuli egamba buli muntu agenda kusasulwa ng'okukola kwe bwe kuli. Byonna byatukoze Mukama. Bimubeereko ye n'abaana be n'abaana b'abaana be. Wagamba Akabu ngenda bivunaana emirembe 7 byonna ngenda givunaana ekintu kino ky'okoze ku Nabosi. Onule Nabosi omu. Mukama Museveni aseba Nabosi bameka. Olwa ssente zaabwe. Olw'obusuubuzi. Mukama ojjukira abasajja bamugalu. Ojjukira abasajja bawaswa Vitali. Ojjukira Kawooya wa Vira. Mukama ojjukira abantu bonna bozo tubikulira wano Museveni masse. Mukama juzi walabye omusaayi gw'omwana Mugabe ogwayise buwama. Mukama ojjukira omwana omuto gwe bakuba essasi mu luba e Masaka. Mukama ojjukira abakadde abattiddwa tobasonyiwa. Museveni tosonyiyibwa. Mu linnya lya Yesu omwana Katonda ayinza byonna tusabye. Abantu bonna ne bagamba nti amiina. Museveni tugenda okukuwaabira. Weebuzaabuza bakugambye weenenya ate ogamba mbuna abantu bani. Ate kati Museveni ke tukitegedde owedde. Eyo nayo tuvuddeyo. Mujjukira nga Museveni ne bw'abadde asamira ebintu ebyo bye bibadde bimutawaanya. Nze bwe nzija wano babuulira Museveni ebintu byakola mbabuulira in a part of Museveni. In a part of him. Byonna byabadde yenenya mbadde mbibagamba wano. Lwakuba Yesu yaleka akyogedde n'agamba nabbi taba na kitiibwa waabwe. Nabbi taba na kitiibwa waabwe Yesu yakyogera. Ekyo kyabadde alwana nakyo ne bamugamba genda oleete zimujaguzo.
genda oleete ziki funa omusaayi gwa Ssaabasajja Kabaka oguleete funa omusaayi ku Kyagulanyi oguleete mbubagatte bondi ya Museveni ne Buganda bulijjo si kyembagamba mwabadde bangoberanga wano bulijjo mwakiwulidde nga kiva mu kamwa ka Museveni ng'agamba most especially Buganda region mujjukira emikolo gye baamugamba okolera mu Lubiri ne ku Kabaka yekka wali ku Ngalabi mujjukira emikolo gye baamugamba okolera ku kaalo ke bayita Buganda akasangibwa mu bitundu by'Emmende Kalema around there wali akatundu bakayita Buganda kayina ennyumba nga 3 nga kaalo bakayita Buganda kasangibwa Mmende mujjukira episodes ezo Mukama waliyo ekintu kimu kyemmanja n'abantu kye bammanja ekyo nange kyenkubanja ekyo Mukama ekyo olunaku olwo Mukama lwe tukubanja lwokka oliba omaze eddobo erindi mu ddooko awo weriri naye ebirala tewali kyemumanja weebale nnyo Mukama ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza kati tugenze mu porogulamu njagala okusaasira abantu bannayuganda mwenna Museveni baali mu kulambula oluvannyuma lw'emyaka 4 naye Mukama tosonyiwa Museveni Mukama nkimanyi mu ggulu eyo gy'oli tobangako na mukulembeze ndowooza ku nsi alinga Museveni emyaka 4 n'olambula Uganda nga buli gy'olaga olambula mbizi Museveni n'ogenda e Luweero gye watwala emmwanyi ng'abaayo baakuwa emmwanyi abaayo baakukweka ne bakuwa obuyinza n'ogenda okulambula ekiyumba ky'embizi nakubuuza Museveni ekibuuzo wano embizi ezo kyama ki ekikukonekitinga n'embizi gw'olinnyira embizi ezo nti nno olaba luli olwo nga bwe lutambula oyingirayo kulinnyira mbizi zino zizaala embizi z'olulyo what is connecting you with embizi Museveni walibanga olinnyira embizi zaffe ekiro Museveni walibanga gwalinnyira embizi ezo nga togenze nga si kugula wasanga amakolero ejjinja wagendayo kulambula mbizi wabula ne baminisita nga bamutambulirako naye nange basajjamu nja kukwata minisita ku mbizi yange Museveni olabika olinnyira embizi gwe wena alina embizi esaze gikwata ogitwale ku State House bw'oba olina embizi esaze gikwata ogitwalire Museveni wandibanga olinnyira embizi njagala ombuulire bwe kiba si kyekyo Museveni kiki ekimugatta n'embizi Luweero nga totutteeyo kkolero ng'ogenze kulambula mbizi Museveni kati bwe nkulowoozaako noonya kiki ejjinja n'ogenda ejjinja wagenda okujja nga ye biggest and largest industrial city in East Africa ng'omunnakenya asuubula ejjinja bwe mumulaba mwenna Kenya mulina okufukamira ne bakugamba bugambi nti gundi yagenze ejjinja kusuubula we mulina okufukamira kati olwaliro ng'oyagala omusuubuzi w'omu Kampala akujoge akugambe gundi asuubula Nairobi abalina engatto ya musonso bweti bajini ya mitwalo nga giijo ngatto bweti enyirira gwa musonso eringa enswaswa oyo asuubula Nairobi oyo bw'abayitako tababuuza akera ku makya kulya ka fruitu awo nga kalimu kafene kalimu otukajjo kalimu wano ka watermelon kalimu naye abasuubula Nairobi mutujuga be banywa obuugi oluva bwati ku kafuluutu nanywa ekikopo ky'obuugi bwava ku kikopo ky'obuugi bwati nanywa akatunda nali ekyemisana nga ate kuliko nakati nga si musiike bamusibira ku mmere ne bamuleeta nga naye abasuubula Nairobi mujoga e Kampala awo ate nze mulina kye muŋŋamba awo mu Kampala abo be basuubula Nairobi naye nga abaajoganga Nairobi basuubulanga jjinja omunairobi okusala najja ejjinja okusuubula omanyi kye kyalinga kitegeeza kati Museveni buli gyatambula Museveni nenkusanga mu kiyumba ky'embizi ze Wapande Katongole nedda olambula nnyo genda ebunjako bw'okiyingiramu n'ovaamu ng'oli mulamu nga naye badde Museveni geeza olinnye mu kiyinja ezo embizi nja kuzita zigende mu nnyanja Bayibuli egamba embizi ezayingiramu emizimu zayingira ennyanja
bw'ovaamu nga tofudde nzisumule zigende ziyingire ennyanja zife. Olambula otya embizi Uganda border to border watwala n'embizi mwankole. Nze mpandiika abantu abalina embizi ezisaze. Nze nkubire Museveni wange simu mugambe akalimu katuuse. Museveni alinnyira embizi. Nkugambye envunaanyizibwa ku byenjogera 10 ku kinnaakyo. Temutumanyira banyira nabo. Kati embizi alambula zaaki. Ye yaleeta embizi. Kyogamba Museveni agenda okujja mu 96 Uganda teyalina mbizi. Ba minisita bali wali kulese bali omuntu embizi. Kulese bali omuntu embizi. Bata mbuno balambula embizi. Kati olwo abasiraamu kwegamba abasiraamu bo abajja mu economy. Abasiraamu bo abajja mu nkulaakulana. Kuba kati munnange embizi. Kati kitegeeza abasiraamu bo Uganda bagifulume. Fa abasiraamu tuve mu gundi mu Uganda ifa abatalunda mbizi abatazisemberera. Naye Mukama tosonyiwa Museveni. Kyekyo kiwambaza ebipale ebinene. Linyira mbizi zo gomanyi naawe. Kana k'Abanyarwanda nja kaleeta olulala. Leero sigenda kaleeta tekajja kugwayo. Abanyarwanda mwalowooza mujja wamba Uganda nga mukozesa institutions. Abanyarwanda babadde mu fayiro ng'egamba bweti. Ebimu ku byabayambako ogundi okuwamba Buganda. Omulangira wa Buganda Baizeni Ronald Muwenda Mutebira King now Sebudandi Munyarwanda lady Kakunguru Jajja na Kibinge alina Omunyarwanda mu bakyalabe era kyovola babbeeri bagamba bakyali bagumu na Kibinge ne bwayogera ebyo byonna bo bagamba bo tebafaayo na Kibinge alina omubano mu bakyalabe mbadde sikimanyi. Omulangira Kalifani muganda wa Nakibinge aina bamuwadde omubano mu nnyumba ye mwali. Mbwaba abava mu Jjajja Nuhu Mbogo mbwaba bava mu Mbogo bo tebalya Ntebe kubanga bwe babakomola Kabaka tayiwa musaayi. Si byebyo byonna biri mu fayiro za Kabano era bagumu nnyo. Kabaka Sebudandi Jjajja Nakibinge mbwa alina omubano awaka. Kalifani alina omubano awaka. Kakati bagamba bo tebafudde eyo. Ne Katonda alina omubano ewuwe. Katonda anaatutaasa. Ebyo leka mbireke nja bibaleetera mu maaso awo. Mbibabuliddeko mu Samale leka fayiro eggweyo. Mayiga mu America. Naye sigenda mulwako nnyo njagala genda mu kigambo. Bannange Mayiga tumutadde we tumwagala. Mayiga n'engoye ogenda zisuula. Ogenda gendo ojja mpola otandika okwambala damage. Mayiga n'engoye ojja zisuula. Mbuka sito yambuka yene binyo. Ayi Ssaabasajja Kabaka nalabyeko Mayiga nga asoma obubaka bwe wamutiisa okugenda mu America. Ssaabasajja Kabaka nsaba osiime owulire kino. Message yonna gy'otikka Mayiga bannayuganda tebakyagitwala. Okuggyako nga Mayiga atambuza message ye mu linnya lyo. Naye bw'oba nga gw'otikka Mayiga message egwa ku lwazi. Mayiga takyali presentinga Buganda okuva ku bikolwa bye. Yajja wano tugamba aba NUP ekibiina kyamusaba alangirire mu America bwe bamukutte entege n'amagulu n'agamba social media nze nali ntegeeza social media omanyi the context si NUP ekibiina NUP social media ayi Ssaabasajja Kabaka Mayiga muleke mu nguliko noonya Katikkiro omulala otherwise ebigambo byo byonna byowa Mayiga Buganda tebitwala ago ge mazima. Ago ge mazima weewaawo mu Mukama waffe Yesu. Mayiga takyasobola kutugamba nti enkya Sande ne tukkiriza ne weeruba lwa Sande. Mayiga takyasobola kutugamba nti Ssaabasajja agambye ne tukiwulira. Kati kiri gy'oli ky'oyagala tutegeere. Oyagala tukutegeera ebigambo byo nga bw'obireeta bw'obituwa oba Yesu yagamba bw'ati. Yesu yali asomesa abagundi nga ayogera ku Bafalisaayo n'agamba bw'ati. Bayoza kungulu ku kikopo nga munda kiddugala
mwoleze ddala munda ne kungulu omuntu alyoka anywa amazzi. Olumu tata yantuma amazzi mu nsuwa nesiga sengejja anti tusamba mupiira wire ndetera yawa amazzi nengenda nensena wesho ata gundi ata amazzi galinga agakendedde nenkolokota ne ku ntobo nenga muletera mbunyangu agenda samba mupiira olwaga ngendo galita bwenti nagalabamu obuntu obwo nga buli eri budduka bwe buti nagakwata naganjira gonna kuba munda ekikopo kyali kiddugala ate awo ng'emigere gyatandise dde ovuga naye banitatawire nawe ojja kutta omwana kati omwana okubye waki kikopo munda kiddugala amazzi gaddugala ayi Ssaabasajja Kabaka amazzi agava Emmengo tetukyasobola ganywa ekikopo mwoteeka kiddugala bw'oba ddala nga gwoteekamu amazzi ebikudumu sibiri omwo Mayiga takyalina kyayinza kutugamba kiva Buganda ne tukitwala weewaawo ebyera byonna bye bakolaga simanya alina bamwetoolodde simanye biki ebyo ne Museveni abikola mu mutima gwa Museveni akimanya ali disconnected ne Buganda temwagala wabula ate bwajja mu Buganda akolaga alina abantu abasomba n'abawa ssente ne bamanipulating numbers Mayiga kyakukola ayi Ssaabasajja Kabaka siima bw'oba oyagala message ya Buganda esigale mu supu message yo gy'otuwa toddamu kutikka Mayiga message otherwise sijja kusinga kaawo Mayiga ate wakiri giwe bajjo oba Kasuku kwata bajjo ajja tugambe nti Ssaabasajja Kabaka agambibwa ati weewaawo tujja bitwala ebya bajjo okukwata ekya Mayiga nkwata ekya bajjo oba ekya Kasuku wakiri kitikke mukunja atasera kati noleka nkubuulire ekifaananyi Mayiga kyalimu Buganda esobola okuwulira mukunja atasera okusinga Mayiga kansirike mbo Ssaabasajja Kabaka amutisse obubaka wabula wamma ggwe Mayiga weekubira enguliko ku bandongozo tereri kirala njagala tusooke tuyite mu mawulire gano katono nyina amawulire abiri ge njagala okuyogerako mu dakiika bbiri ku buli ggulire erimu ku ddyo ly'abalaalo b'omu Northern Uganda muliwulire bulungi kuba njagala liggweyo lya dakiika 5 liggweyo ndinnyonnyolere mu dakiika 2 tuveewo tugende ku ddala abalondera ente zaabwe mu bitundu bya Acholi Rango ne West Nile beerayirite nga batagenda kwamuka ebifo byabwe bibagamba nti babirinako obwannannyini era nga babifuna mu mateeka bano babate banukula ku nsalisale w'ennaku 14 yabaweereddwa minisita omubeezi w'ensonga z'omu mambuka ga Uganda Kenneth Omuna okubanga baamusa ekitundu kino bagamba nti gavumenti we beesazeewo okubasengula wakiri esooke kubaliyirira akatubira Lwa Sabiti gyetumalako minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'amambuka ga Uganda Kenneth Omuna yataddewo nsalisale bwa nnaku 14 zokka eri abalala abalondera mu kitundu kino okubanga bakyamuse. The 2 weeks we are giving, we think is adequate enough for them to organize themselves and live, and it begins today. Omuna yarabudde nga bonna abanesisigiriza bwe bagenda okusengulwa ku kifuba era ng'enteekateeka eno yakulemberwamu eggye lya UPDF. And those who will not give will be expelled. And after the 2 weeks, forceful eviction will be applied. Olwaleero abalala abalondera mu kitundu kino banukudde ku kiragiro kino bwe bategereza nga bwe bakibasuddeko obusuuzi. Kati ente emitwalo 912 bw'ogamba ozigyeyo ozisente onoziteekawa abantu banaddawa tulwanyisa bwavu ate babatuziza mu bwavu. Omuntu okuvaayo mu mawulire n'agamba tubawadde ennaku 14 mutambule mugende tugende tuddewa because waliwo abantu nga baatunda gye baali basenguka yayisiza ekiragiro kino nga tabawadde na mukisa kuwulirwa. Dokita yemini nyini yavuddeyo n'atukuba omupiira tatuyitangako bukyanga bamwapointinga okubeera minisita tetulangako mitingi ye anga atugamba ti mbeetaaga abantu babogerako kino nomukyogerako ki tetufunangako nekkolo ye ate ng'amanyi tulina akakiiko ng'amanyi waliwo n'akakiiko kabalandi owners nako gye kali nabo yabaiginowalinga. Batubuulidde nti ebifo bye balundiramu ebisolo byabwe babifuna mu mateeka era nga babirinako obwannannyini kale nga si beetegefu ku byamuka. Balagewo abeesuule mu River Nile omuntu yeewoze sente aguze ettaka atadde mente ayagala akole production ate gwe omugambye vaawo ogende alagewa tewali gye bagenda agogo ge mazima. To sell land to me there are 43. I have the attendance list.
I have family resolution meetings where the family sat and agreed as a family to sell that land to any willing buyer, of which fortunately it came to be me. Sente zaigara rusasura mu mateka ni mukorenda gano nibareta abasivani bapimetaka itaka ni bari kuba mutongwe cyoka bagamba nti government webesazeho kubasengula wakiriye soke bali yirire olwebyo byeboleke dokufirwa agara tuveyo ngire fuse no go zone tujategeera nti Northern Uganda yote yagala nkula akulana era teyagala agriculture naye mwekyo tubade tusaba government eriyirire abantu ku value y'ettaka eririwo olibwe abaya yagula ettaka bamudize senteze era ku value eriwo kusinza ku minister omona abalalo bano balemererwa okugoberera ebiragiro ali basenze omona bagamba nti they were in discipline balalo. Those people, they are already they were evicted in 2018 and others in 2023 and 2022. Bavayo. And other people who remained there are the people who complied very well with the presidential order. Wano webasinzidde nebe kubira ndulu eri omukulembeze w'eggwanga osoro kikolo eggwanga olukulu okuvayo okuyingira mu nsonga eno abakulembeze banzituliddemu obanga omukulembeze w'eggwanga nakitunuliramu bwabanga waliwo bannaffe abali indiscipline babakwate era babavunaane nga semateeka bw'alagira era nga regions endala bwe zikola bano banyonyodde nga byonna ebyabalagibwa okukola mu kiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga bwe babituukiriza kale nga tebala balwaki basindiikirizibwa. Must have acquired that land legally. It must be fenced. It must not be having any encumbrances. It must be having water for your animals so that you don't disturb your neighbor during dry season. It must be fenced with 4 lines. We all did that. Ekirindiriddwa kwe kulaba obanga omulanga gw'abano gunaaleetera gavumenti okwekuba mu kifuba ku kiragiro kino. Now, fe wano to discussing matters of national importance. Wabadde wakasiriikirira okubalaalo. Fe twakaza okusawa. Fe tujjukiza abantu. Batono nnyo ku internet tikyalumbuye ono omwana strike machine. Fe wano to discussing matters of national importance. Naye muwulire. Abanotherna muwulire kino. Mulwana n'abantu abakajja batannaba kusikiza generation endala. Lume n'ogwokungulu n'ogwengulu mukole kyonna musigukulu abantu bano ng'emirandira gyabwe teginnaba kusimba. Tebannaba abajjewa mu tebannaba kufa kulekerawo baana baabwe. N'abo abaana baabwe tebannaba kufa kulekerawo bazzukulu baabwe. Oba balayira bwe bati mugundi ensooka bwe walijjawo muzzukulu ng'akugamba nti jjajja wange yajja kuno bamuziikaawo ne taata wuuyo siina gyendaga mweli bagamba ki mukyali kubayingidde eggulo be balayira nti tetuva wano nabagambye abakyoli temukaayana nanswera nga mwina dduumu ng'ebyo byonna mubikola muddiringe n'amagana gaabwe babuuziza tugende tulagewa mwavaawa temwina wammwe mbusimanyi awo tukitegeere Northern Uganda tuyagala nkulaakulana kije mwaleta mu Northern Uganda nga mubatirimbula omunothana abaali mu nnimiro alima bwe mumusangayo ne mumuttirayo bwe mubasangayo basatu mubatta bonna basatu after 4 days abantu bagenda okunoonya gundi aliwa bamusanga mu nnimiro maama taata n'omwana nga babattira mu nnimiro nnaku 3 nnyo emabega ng'abalaalo be babatirimbulira mu nnimiro abakyoli bwe batyo bwe bafudde okuggwawo mbuno abali indiscipline simanyi mubakwate mubavunaane nga fayiro muzituulira abanyarwanda muve mu akyoli abanyarwanda muve mu Uganda. Buganda erina ekizibu nti kati erwana nabo nga bakugamba jjajja yajja 1920 Gashumba leero ate ye Gashumba bannange yawasizza eggulo naye atuwa advice kukuwasa bw'omusanga annyonnyola obufumbo ogamba yawasa oba myaka emeka emabega yawasizza eggulo embaga tennaggwa nakuggwa amasanja gakyali mu lujja gundi ag'embaga naye Gashumba asomesa obufumbo abaganda bagamba abanyankole be bagamba ekikere bwe kiyiga okukama kisula n'embowa ogimanyi gwe muguwa guno omumpi ogusiba ente amagulu osooka ogikame
ekikere bwe kiyiga okukama ne kikama yo jaga ya mata embowa esula wano kisula n'embowa kikere kikame Gasumba owulidde obufumbo bwe bunyuma naye bannanga asomesa obufumbo eryo eggulire ddyo mulirabye abanozana temukkiriza abasajja abo okuzaalira ewammwe nga bwe mulwana ekyo omuddo gwonna mugufuuyire ente zaabwe muzitiyimbule bajja vaayo eyajja n'ente 6 aveeyo nga talina neegi bajja kuva mwakyoli naye abakyoli mwabaaki bane batutiisanga abakyoli nga ne mu kirasi totuula mu ntebe kuli mu kyoli era baatulanga ku ntebe zaabwe nasoma n'abaana mu senior 1 egaba Maranatha High School nze namalako primary nga mu register z'essomero nga nze ntera okusooka era nagambako maama ndoza nga ninga mutu wanu nti maama ndi mugezi mu kirasi nze mbasooka ticho oluyingira mu kirasi asooka kuyita asimwe wire nga ndowooza mbuno ba kumbe ripoti zagenda okujja bannayo banga ndi wakumeka sijjukire ebyo tubireke mmala kutuuka gaba mu senior 1 n'ensanga y'abaana adoko akumu akongo asimu wire nali wa 5 wa 6 naye abo abaana baatulanga bokka ku ntebe nga tewali atuula nabo adoko akungu akumu simanyi mulaba muyitani awo nekuddako asimwe naye nga ne ku ntebe batuula bokka nga n'ebintu byabwe tetubiryako tetwogera nabo nga tutya abakyoli nga tutya abalango mbubakambwe kati bamwe atutiisatiisanga lwaki n'ente zibalemye okujja mwakyoli omusajja n'omutirimbulira ente ezo 6 ava mwakyoli ng'emikono agiwanise ku mutwe agenda ngangala nze nali nina ebintu ebyo ng'olunkuba mbeerawo mbu ninda taata simanyi maama wira ali mukunguza otukungula bajja kuva mwakyoli nga beetisse emikono paka Rwanda tebalidda eggulire eddala lirino nga ngenda mu kigambo olw'okuteeka omukono mu ndagaano empya okugenda mu maaso nga bakola ejaabwe njukira nti bano baludde nga basika omuguwa n'abakulembeze b'ekibuga Kampala abakozi ba KCCA abalongoosa enguudo okuva mu ssako zaabwe ezibatwala olwaliro bakedde kweyibwa ku Lutikko e Lubaga okwetaba mu misa ey'enjawulo nga beebaza omutonzi olw'okuteeka omukono ku ndagaano empya kw'ossa okwongera okwekwasa Omukama nga bakola emirimu gyabwe. Misa eno ekulembeddwa mu Reverend Father John Mary wa Lugembe era nga yeetabiddwako n'abakulembeze okuli omumyuka w'akulira KCCA Benon Moses Kigenyi, Road Mayor wa Kampala Elias Lukwago, abaka ba Parliament n'abakulembeze abalala. abasuulamu ebisaani ekigo kyali bikirungi omuntu amala okunywa amazzi amakika n'amala gasuula enkuba bwemala okutonnya oli n'alyoka asumula kabuyonjo kasambye era nabeera mu mwala tujja kubeera balamu mu mbeere awo nno bw'abafuba okulaba Kampala muyonjo ibi Kampala tuliini mwebali nnyo mwebalira enjala. Father era abasabye okukuuma enkolagana ng'ekkubo erijja okubatuusa ku nkulaakulana ey'omuggundu. Okusobola okukaanya nti bondigende okukanya egendereko Omukama gy'ayagala awo nga banange bulerekana emirembe mu kibiina kyammwe muleke kuleetawo ntalo. Abakulembeze b'abakozi bano bategeeza nti wadde olugendo lukyali luwanvu balabye nga kyetaagisa okwebaza Omukama anti nditwala bingi afa tatuuse ku buko. Abasinga mwatulaba balina ebizibu bingi ebyali bitusoomooza era abasinga mwatulabanga ku sipiiki z'omu Kampala naye ensonga eyali etututte ku kkubo oba okulaka obutali bumativu bwaffe zaali nsonga ezituluma. Naye twagala okwebaza abakulembeze baffe abali mu kakiiko akakugu